Okay, bada faba studio. Kumi tugenda maaso atendete Zoom Studios. 5-6. Entandikwa tugenda maaso. Songa twanga tuwenga tumenye kitundu kyaffe ekyokubiri. Tutandika butandisi mpola n'abategezezza efirimu zino zetuusaako bulambalamba wali ku Jamado Videography bali ku shop number B22 Energy Center Non-Sound Entertainment UG 110 beba nanyini ngero etandika egenda maaso bakutuusizaako ku mulundi guno etandika butandisi efirimu eyakafeero Jamada tutandika ntandike era nga tugenda maaso mpola twaga tuwenga tumanye ebyama mumaka ekitundu ekyokubiri luddawa gye biggweera antugenda ofundikira ekitundu ekisooka ng'emberebeze etandise okuba neekuli eddala maka gano tosubwa omukyalo no Namata Rania Nanyondo akomyewo era nga ne kafeero Jamada akwereza nga matovu tutandika butandise egenda maaso Senyonja Nurudin saako ne Bukenya Robert tutandika butandise tugenda maaso Naziwa Jauhara entandikwa egenda maaso Sara Kuruthum ekyali ntandikwa songa ne Kimuli Fadi tugenda mulako mulambalamba tutandika butandise songa Kisache Annabel ekyatandika butandise tugenda maaso mpola era nga nendagire Fatuma nga ku screen kwali nnyo tugenda kulaba Mutegombwa Sula Sozi ku screen akomyewo ate nga ne Mugerwa Bashir tugenda mulako mwene etandika tugenda maaso Nantongo Sumaya ekyali ntandikwa ekitundu ekyokubiri kaakajuka tugenda okukomekereza ekitundu ekisooka nga yene embeera eriwo mwana gwe lwaki ogenda maaso n'okwekubagiza ye maama Sara Kuruthum original names kasita amawulire galabika okuba ndigazze waka nti okuba ekiri ni omwana oli Nakafeero azaalibwa matovu wano era ng'omwana oli amanya gakyusibwa ne batandika omuyita Nansamba n'olw'ensonga eno tebakyalina kubanga balina kye batya maama ne n'ayabya ekyama omwana ono tazaalibwa maka gano era kisigala kiri nti omulenzi ono omwana oli tamuzira ono yamugaa toddamu namuyita muganda wo era oli omwana babeera nga yenna nsamba kati nga mugandi gwe toli nsamba kati amanya gakyuseemu n'agamba amanya g'amatuufu naye manyano si wozaalibwa ye gwensi mpanga Senyonja Nurudin original names amanya gakyuka bagawanyisa oluwanyisa maama naye n'aleeta agage kati ole yasoose ku kyokola ekyokuwanyisa agenda okulira nga obunyonyi enkule bumusima agenda okulira nga obunyonyi enkule bumusima maama naye n'akyabya nze tajja kumenya mwana wange mutima nsirike woowe bandaali bamukoze ekintu yamugandi gwe kyoba olina okukola kwe kulekani onoonya omwana ow'obuwala omukuba empeta wulira obujiji kini maama namwe muleme kumbuzabuza muzannyo kigwe muzannyo maka muno gwe talina manya teri muzannyo omwana baŋŋambye mwannyinaze yenna nsamba nze nsamba ate kati gwompita mpanga byebiki mulekerawo nebaneekumalako emirembe maama saayi ntulyakumalako mirembe maama owulidde mumanye nti nze wendi sikyabuzaabuzibwa ndi muntu mukulu atakyabuzibwabuzibwa kani ngaamugamba ninze nkubuulidde kyolina okuleka ndi otegeera omwana oli nkitegedde bulijjo omukazi gwe nakulabadde otandise okubuulira omwana ebigambo wama bulijjo kyova ofaanana n'okutunula ng'obwenzi omukazi naye bannenge wekulu otya ne mukazi gwe okunswazaswaza obwenkanidde awo omukazi gwe nga nkulabiridde mukazi gwe ng'olidde mmere ng'olidde magi ng'owuuta nnyama omwana wange bugwe bulijjo bugwe manyi nti omwana wange essaawa eno otandika okyogandi si wange nagula DSTV nemuteerako buli mwezi buli naku anyiga limoti ekoze TV eweddemu ne kala nfudde maama onkoze bubi mukazi gwe woowe weeyisiza bubi ekyo nawe nga ewawo kyogedde
nange wente we byangudde matu ekirungi omuwulidde kasita kati okitegedde ndi omwana sigwa muzaala ekyokwekweka nkwekeki nga nange bwe nakusonyiye we nakitegedde ndi wazaala ebbali nange bwe nazaala ebbali ekyo we kiba kiggwa omwenkanonkano gwajja Yesara Kuruthum oligino nemuzi egenda maaso n'entandikwa toba kyakubiri wakikola wano banja lya mwenge ligwa na mwenge mukyala naye asasudde ebaze Katonda kaakati nange wandibadde neebaza nakuzaalira omwana omulenzi ate ozaala omwana omulenzi naye nga bwe yamugamba nti nange nazaala omwana omuwala wandibadde neebaza omwana omuwala ali yakulema weeyisa bubi nnyo mukazi gwe laba mpanga bamupanze takyategeerekeka kati siri kamangu toddamu kwogera byakitumbaavu ebyo n'olyokoleeta omwana n'omukuliza ano nyini bulijjo manyikuza mwana wange ogwana gwe gulyanga kiki gulinga gwe badduumira obuduumizi n'olyokoleeta omwana ndiira emmere nze nansandese mu mabanja siina bannange nakyakola nze omwana gwe mbadde nsusu tamanyiye wange kumbe bulijjo andya mwoyo omwana we bw'aba akulya aba alya kuza kitaawe oliisa ataliwo aba akulya mwoyo efirimu egenda maaso engeri gye wabitandise ekikulu ekyo kaakati no nange kukirabe kubanga otegedde ekituufu kasita naawe amazima ogategedde mazima si malungi kutemerako ttaka kati ng'okuliza omwana wo mu nnyumba yange kyamuluma nnyo kyamuluma omwana bamukuliza mu maka bwe batamuzaala saagala kumanyira mukazi gw'onkoze bubi kusasula n'agamba ekyo ky'okoze oba olowooza obadde onsasula busasuzi ate nkubulira kati nga mugani kankula ekisookera ddala esaawa zino wano wenjogerera obusungu bwe nnina buyitirivu nnyo nja kukuba kati senga ate nga mugatogeza okuddamu okugera ekigambo kyonna banja kuba amatama nga abyenze ono mwana wo kani nga mugamba ndi ate jja nakukuba bubi nnyo kani nga muga kasita ono ali mu lubuto wuwo naye nkugambye oli si wuwo ono yeewuwo ali mu lubuto omukulu waatabeereddewo oli omanya otya ndi omuto wuwe naawe kasita walinga bulijjo eri owo bamukulabiririra kati naawe labirira abaabanno banja lya mwenge ligwa na mwenge kyosiga kyokungula omwana wo babadde bamukulabiririra naawe yesaawe olabirira abaabanno mutaka yawulira nga afa kino ekimutuuseeko bambi talina bwakinnyonnyola nagambye ekafeero gy'amanda oligino nemuzi omukyalo ono Yesara Kuruthum oligino nemuzi omulenzi mpanga yebimusobedde Sennyonja Nuruddin akakamula kwete kadi yamugamba gwe weereekaanye nkulaga njaku kyonna kyolowooza okuba ni kyekikuwagaawaga ŋŋenda kukakkanya ojja kukitegeera manyiira yamugamba naawe kaamula lyakubalagadde weekaza bwekaza weebale alowooza bulijjo yamanyi okutaama bulijjo nange njagala omugamba wamambu si yakuzaala naye nga omusajja tawulira neŋŋamba akamugambe si yakuzaala naye nga tawulira lwaki oŋŋamba kati bulijjo obeeraawo ng'omanyi oli ekitaawe era ng'olaba omufaanana ne bajja bakakutema ndi si yakuzaala n'owulira nga n'amaanyi gakuwedde kuba kitaawe bulijjo oyinza okuba ndi munnange omwenyumirizaamu bamuyita sserulungi w'omuluka ne bajjagaawo si yakuzaala naga Lusimbi tomanyi na bwafaanana mulimu bataata be twenyumirizaamu nga kwegamba olaba wamufaanana ne wabeerawo taata kati oba Walusimbi afaanana atya bannange simanyi na Walusimbi wawe namufaanana kisajja kyattu kyagala okukaaba kaakati musajja mukulu ng'alyoka abasanga mu nju bw'abasanga mu nju tekyamumalira jjukira omukazi yamugambye ali lubuto era olubuto lulwe kati obulwako ne woomugamba agende Sauda kani nga muga Sauda omanyi nkiriza namulu embadde eri nga mpulira obusungu bungi gijja ekyamazima mbulwanyisiza obusungu nga njagala obusungu buno bubenga obukakkana naye obusungu buganye mpulira ekintu kikyanjo kya ku mutima kinduguda okujja kumwagala era ekintu kino engeri gye kindugudizzaamu ku mutwe ate mpulira njagala nkutuge butuzi ate bana ntuga bajja kunsibira bwereere bawe nkutuga bajja kunsiba
kati saagala bansibe kulwokuba nkutuze Walusimbi. nenze mbadde njagala okwata omwana wo omutwala eri kitaawo amuzaala gw'ogamba nti Walusimbi yamuzaala engeri gye simuzaala toyina ogambira nti oli mukazi wange kati kuzanje nno bannange omwana omulenzi takuzika bw'atandika okulya alina levu watuuka n'alya kwota bwe kaba kawunga n'adda mu haafu kati ate bwatuuka mu kiro ayitawo buyisi n'aseereza mpaka mu kitundu bbiri awo abaana abalenzi tebakuzika kati musajja atwamulidde lidde yenna enkusonyiwa kyogaago tosobola kati ng'amugamba ndize kyewakoze nenkusonyiwa saabadde muntu gwe tosobola kunsonyiwako ekyo kinene tekisonyiwikikako omusajja okuzaala ebbali ekyo kyo kiri mwalaali naye omukazi okuzaala ebbali kiri haramu kati ng'agamba ogenda kungoba n'olubuto luno kati luno olubuto n'olutwaliwo Walusimbi n'owa lubuto nalwo luwe Walusimbi lumu tumanye omuweereddeko kwegamba afune n'amagoba afune ekyo kyenjagala kulabika ndi gw'ovaano sigenda kuddamu sula mu nju eno nga mwoli gifulume bw'obanga oba otobosazeewo kati ng'amugamba okutugoba si kibi kiina buzibu bw'obanga oyagala nkuviira era nja kgenda yanguwa mwana wange jja tugende jamutwale wa kitaawo kale ogukazi ogusiru guno bannange ogukazi yagutunuulira nga tayinza nakuleka ni alina kyageraageranya nako oli naye tayagala kgenda Walusimbi gye bamutwala tamanyi Walusimbi ki nage waliwo bataata be beegomba okukuzaala kati ono abadde amwenyumirizaamu kitayi wadde mukambwe naye nga kwega bamwogera ku kyalo si musajja mubi n'akamu kati bakutwala ewa Walusimbi nojja okijjamu enjawulo enfirimu egenda maaso nokuliza omwana mu nju yange yeewuunya nnyo omukyalo ono atalinaamu wadde empisa talinaamu wadde okutya omukazi atasaasira omukazi atalowooza gwakubiri kakati no bwe tuva eyo nga tukwata ekkubo tudde wa mukulu Kafeero awulire emmeme emutta banne bakola ekintu n'okogga emisuwa mazima gennyini omutima gwange mulwadde kati awulira yalwadde omutima kyo kimpitira mutima yagwalwadde akola embeera gy'alimu tamanyina bwaginnyonnyola muntu oba mukwano gw'obaani ankola ekintu waliwo ekintu ekikutuukako n'otuuka okulabikani buli kaseera w'okyogererako oswala buswazi akigambako muganda wono mwannyina Kafeero omukazi najja akuliza omwana ekitegeeza bye bansibira mu kkomera ng'eri bali mu kusaba ssaala bannyongereyo olaba kubeera mukomera butava mu buduukulu kumbe bakusabira essaala ovundire mu kaduukulu abali eno beejavaane babadde ku mwejavu amula naga nti omwana Nakafeero si wange kale yagamba muganda we ekigambo kino ekintu kinalula kimuzuzumbya embeera era tamanyi na ngeri gyagenda kulabika ndi afundikiramu n'ekintu ekyo didde nzijanjabye nkozi omwana nga yalwala ebyalema abasajja abalalu yamugamba Nakafeero yalwala nendaba omwana nga nzijanjaba omwana naye omwana atuuse okuvaamu atandise okutegeerekeka mwana ate olunaku lwe yasembayo okuva ku ddwaliro lwe nalaba amatama nga galinga agatali gange nene ng'abaana bafaanana nnyo ebukojja nze nendwawo okulowooza ni mukwano gwange amatama gali g'omwana ono naye nga mazima bakyogera ni omwana we nange natandika okiraba Katonda wattu awulira embeera emutamidde ddala effe byaddala enfirimu egenda maaso nkubulye yenno omwanyina atunulira mutunulire ng'ekyomugamba kyekiriwa ekyomugamba tamanyi omanyi mwannyinaze gw'okyali ku bya mutima kulwala naye maama Nakafeero kyakoze suubiramu kakati nga muganisa okove ku ebyo byogamba musimanyi omutima gwalwadde agwo ng'akimanyi omutima okuba ni gwalwadde ogugwo nene maama Nakafeero ensobi gye yakoze embi nnyo wulira muganda bw'atandika okulika ndi asudiya njagala olabe naye omanyi mwannyina kani ng'onaamugamba omanyi tetusobola kuleka ni kino tukireka nekigenda bwe kityo makama naffe tuteekeddwa okubaako ate ng'egyo tuyinza okuleka ni tukola kino ne mwabona tekisoose mu ffe ebyo bibaawo byaliwo olubereberye okutukulembera kubanga ne bajjajjaffe babeera nabyo fuka bakazi omusajja n'abeera n'omukazi n'amuzaalamu abaana naye ng'abaana abo balowooza okuba ni abazadde nga si babe ate ng'olaba abaana bafaanana nnyinimu naye ne baleeta kitaabwe w'olabira emigongo noga bulijjo omwana amatumbatumba kumbe omwana azaalibwa mulirwana yikirira tondaba muwononeramu nnyo ssente
kubanga bangi baba katonda watu abakazi ne bakula. ono amugani kasita omwana owuwala oyo aye talina sente nyingi ze yalidde kubanga aliwo babaweerera n'emakerere ne baleeta ku graduation kitaawo omulala era nze efirimu egenda maaso kolera maama Nakafeero kankubulire kinnuma njagala olabe Ma omusajja aguma kijja kulwawo okunvaamu naye mpulira nga simanyi kyakolera maama Nakafeero yamugumya ng'omusajja ebyo abyesonyiwe. Tuddako ew'amatovu Kafeero Jamada oligino nemuzi tumujjukira mu firimu nga Supagulu Sekibotte sikulabye mu basajja mivule Kampala atokota si yaleeta abooluganda bita n'endala nyingi nnyo. kati nno munange ekintu kiwedde kyabisse kaakati nga takubira munne essimu bwe baakola ekikolwa eky'obwenzi kani ng'amugamba n'ekintu kyayabise dda naye siwa kyali kyakukweka kati Nakafeero era bwe twogerera oli nabagambye dda Nakafeero nze muzaala naye ate we kyabikidde nange ne kijja kiraga ti ate omwana bulijjo gwempita cwacwa nsamba yempanga emba era mbadde mbayoolayoola wano kyebajje bakkirira embaga bagende gye bazaala mpanga katika kyana bakira nange ndabe engeri eyo gyayingirawo nansamba efirimu egenda maaso kati ndi munteekateeka ndabe nti omwana wange mukima ngende engeri ewaka abantu bano gye baweddewo ayagala naye waka abeerewo n'omwana ayagala kuleeta nansamba naye ewaka abeerewo n'omwana gwazaala kimaze webale nnyo kubanga kati ekikyo kiwedde webale kunsabira naye nga baaba nkalese konna ekyacwana kasiwuse nga gyekiri wali kale muko efirimu egenda maaso ogo eyokubiri ensonga bwezito bwe zituuse olutalo lubadde lulina we lutuuse n'omulimu kati yagala ikendi olutalo luno abaako walutuusiza ddala kale muko nagaye tulaba kitundu ekyokubiri ekya sineema twagala tumanye ddala gye biggwera faanana kaakati tuddako ewa eyaleeta amawano nene nnyo mukazi gwonkoze ekintu olina okukigula wali oladdeko ebbakagere ate n'osimattuka n'olikoona nendera omwana nga mmanyi nti ndera wange musajja atwala omwana yali amanyi omwana gwalera janjaba omwana nogwolaba yamala ku kitanda emyezi 6 kale nange basajja mwe muli beebafu nnyo n'ozaala omwana n'awulako waakufaanana aga buli kuba olaba amatu goono galinga amanyige naye ate omwana ye amatu galinga gambangalalanga bidiishi laba maama kusaawa esemba lyokojjanga nga mpuli amutabukidde oyinza otya okuba ekintu kino bulijjo ekisirikidde obwenkanidde awo laba eyatinkudde olutalo ali eri atunula butunuzi ekyo kyewakuŋŋamba mundi toyinza kuŋŋamba kintu bwe kityo era enkya omwana bulijjo neŋŋamba kendi obubi omwana wange abe bulungi kumba omwana weeri abe bulungi eri nosa kyekyo bansonyiwe sikyaddamu eyaleese emiwunyo abaana mubakuza mutya omwana yamutwala babe ng'ekyama bakitaggulula ekyama kireese obuzibu atandise okwejjusa olunaku lwe yamutwala amwanjulire kitaawe so nno yali akikola ng'amanyi nti omuntu akuze essaawa etuuse ey'okulabika ne bamunnyonnyola buli kimu mu baana mulimu abaana ebyana n'emputte waliwo n'ebingazamba zimba munawana simanyi biki mbonaabona bonyibonyi nze nemba yalwaza omukazi ono yajjanjaba omwana nga mulwadde bansonyiwe ssebo toddamu kwogera kigambo kyonna ogende kyoba olina okukola kwata ebyova wano taata ne taata naawe kati otugoba tulagewa omanyi okalaba amaaso omanye ng'egeezirise bwetunula yenje bufuse efirimu egenda maaso omukazi mutemu nnyo abantu bengereyo tebasa bannange bakazi mmwe muli batemu bannange nno oyinza okulya kusendeza omusajja omugagga naye omukazi sajja sente ng'azeekuula mu nkizi omusajja sente nga kale tekalina ekamufaananira otambula ogende mukwate ebyammwe mugende gye mwazaala abaana nze sijja kuswala bannaye biswaza omusajja okuzaala ebweru kya bulijjo naye omukazi bw'azaala ebweru ate omwana n'amukuliza ssebo mu makaago ekintu ekyo nga kirala toyinza kusirika bbangere lyonna yagamba omukazi gw'omanyira n'okumanyiira setaani n'akugamba nti sitaani yamukema kweni yakusanga mu kasonda ki sibeka wali mufumbiro ndagawe wali ositami
sitaani we yakusanga. Kankubulire sina kyesaakola mukazi gwe nakwagala n'omutima gwange gwonna basajja ate omukazi bw'omwagala ennyo ayina n'okwendako ebweru n'otamufaako kyekyo kyennyini. naye naye mwami oyombya nnyo nyombya nnyo nakola buli kimu nenkuwanga obulabo mukazi gwe nga nakufaako nenfuba obenga buli wamwogejja nenga mukazi ono lwaki simuliisa omukazi n'alya n'azimba ensi amatama ne gabunduka kati leba kyonkoze nze nondeesekalamuka yita wano toddamu kwogera kigambo kyonna nja kutugira bwerere kati nze kubuulira fulama mwami nfukamidde newoona ofukamire oba ofukamiza mugongo oba ofukamiza ki bambi nedda ojja kunfunamu obuzibu kwasikuba olambula ogende amugobye kafu abakazi kunsi bano batemu okusalibwa tebandiza batemu nnyo kati oyo asobola okuttira mu nnyumba mukazi gwe abantu abalinga gwe tebandizaaliddwa mu nsi eno ey'abalamu. ebintu byonoonese naye nze mba maama mba nakugobye dda omwana ow'olugambo yaleetera nnyina okubonaabona kalabe kaagala nno okuseka jinika ate oba mwajja nakaveera yagala batambulirewo efirimu egenda maaso munange nga bayitawo baana mwe muzunziza bazadde bammwe enono gye bakonkona tabu kinga muze n'ensawo Sauda gyali omukyala mwali namugobye edda ate wamugobedde kikoze gw'omanye ekiri wano Sauda akeera ate nengenda maaso ng'omwana gwali tulina omulenzi simanyi amannya y'empanga waawe alina kitaawe efirimu egenda maaso kyokka Sauda akoze kyesimusuubiriza olaba Sauda bulijjo omwana gwalina mpanga wa Walusimbi anti n'omwana kamutwali waki kati ono ssebo naye yeewuunya nnyo kyokka nga naye abadde akuze atali waamu mu maka olera ebirungi wange omukazi nga muyambe buli kimba nange omukazi nalyoka nkola ekijankule ne bwe kityo n'alyoka azaala omwana nga si waawano ng'omwana walala oyo omukazi yazaala omwana bulijjo ebweru noono bamugobye eri lwakuzaala mwana bweru naye akungiriza babanne gy'alaze badi omukazi nga talina mpisa oyo nga akoze ekintu naye nga si wange wabula engoye bannange omukazi nga muzibu akyewuunya nzija mu mboozi eyo kati nga mugamba ebiboozi saagala byogerako akukikola kubanga nze sobola kukola kintu kifaananako bwe kityo omuntu nendyoka akuza omwana mu nnyumba y'omusajja nga omwana si yamuzaala omwana n'omuliisa obwenkanidde awo yeerabidde nti neri gye bamugoberwa ekyo ekibadde mu lukiiko tolabye ekibadde mu lukiiko kani nga mugamba ekiriwo idde bulambalamba nyimidde bwantogo obumuli bufe nnyingo ulire omukazi mbagamba nti oyo omwana si wakafeero mbo bataddewo olukiiko lw'ekika naye n'abagamba omwana ono gwe balina si waabwe kubanga eno ensi newokola ebirungi ebyereere kwogerera ne mbagamba oyo omwana alina kitaawe era byebigere bino ye matovu taata we ye matovu era nga nze newala ebyo bya Saudawo kukuliza mwana eri nga nkimanyi si waayo mukulizaayo era yensonga lwaki mukuleetedde omwana naye bannanga ababbi beekaza abayaye beekaza ate bano beeguddeko siri ku muntu munsi siri ku muntu omusiru Sauda oyo Sauda mpulira nkeesa Sauda mitima alina gy'abali bali Sauda weeyo Sauda alowooza bubi nnyo saawa oyo wama muyingire kati nga tabaaniriza ono gy'ava bamugobye naye yeekazaadde mu lukiiko lwakika fulumya yingiza kati kyekiriwo bannaffe bagenda mu maaso nga bangi baaniriza sigenda kuyingira kani ngagamba manyi kafeera atugobye
ekyamazima amazima ngagogera nono sirese mwana eri batugobye bugobi nazimba omusajja azimbye nga sekoko enkazi ezimba mpola ebigambo omusajja nga ayogedde ebigambo tambe tugende era n'atugoba ozo mwana mbadde nabyogera ntya ku geeti bweŋŋaana okuyingira era mbadde nakikugambira mu nyumba nokimanye nti wetuzze tujjidde ddala kuleetera era ndese mwana wo kakati olwokuba oyogedde amazima nogamba omwana si wakafeero omwana wange ekyo kyekikugobeza anti munanga abantu bawana ekintu kye basinga obutaagala ge mazima ate nga newokola otya amazima gavaayo gobya kubanga omugambe omwana wange efirimu egenda maaso ati kambuuzi abadde ayagala omwana omuleka akulireeyo nga nze ate kitaawo wendi kafeero nga talina magi efirimu egenda maaso sisirabyewo nansonga engobyawo teriiwo bamugobye oluusi ayagala kunegwa nze sawuda mugobye kani ngaamugamba nti ekyo kafeero akoze bubi nnyo maze kani ngaamugamba nti kafeero okumanya abadde n'empisa emba ntondo bwe mba nziyita de mugoba kati olaba okumugamba nti omwana siwo kati mutwale waabwe abadde ayagala omwana amale kukaddiwa ng'owoono wakaddiiridde wano sajja talina amagezi oyo kafeero era kafeero dofe era neera waaba agobye oba gobagobe jange ate kati nawere kani ngaamuganda ozanze kangende ewa jjajja omwana womuleese olw'emize lindaku leka naawe ate kutandika bintu byesitegeera omwana omuleese ate oyagala okwate kuba omuleke wano ogende ekintu ekyo kyoli mu kukola okikakasa bulungi okiraba owulidde kati ate omwana kijja kwetaagisa okulekani omwana ono abaako engeri gy'alabirirwa enteesa efirimu egenda maaso beerawo olabirira omwana wo olaba bwengenda ate okukemebwa mpasa omukazi omulala agenda okulabirira omwana olaba kani ngaamugamba gozze kuleeta mwana ogende okimanya ekintu ekyo si kirungi n'akamu gamba omwana togenda si omwana kani ngaamugamba nisijja kuwasa mukazi kulabirira mwana wo ate nga naawe wuju bubadde baggobye onaye yeeganyaganya kani ngaamugamba nze nzire maka gano sawuda ajja nsange sawuda omwo mwazitoweranga enjovu alyoka ntuulire n'asituka wansi siina gakubwa yeeyogeza awula ekigambo ekiva mu ono omanye abakazi anyukanyuga amayinja mu bisakka ayagala amanye ogambawo ki nti oba sawuda bw'anajja tunaamukola kino batagenda kudda oba agenda kudda byonna bikunyigiraawo mu bigambo ebyo tinava nkola ki nkuleka tinava nkuleka naye oluvannyuma nfuna te sawuda olwokuba nti yali ayinawo ku busente ng'asobola otulabirira kokumuwasa okiraba kakati yamugajjukira ndi nze okuleka nakuleka nti si lwakuba nali sikwagala ekyakulesa lwakuba nali sina sente sobola kukulabirira mu kaseera ako naye kakati ennaku zino nkola nja kulabirira leeta gwe ensawo kyerondera toba amutikkula kuba lwaleero sanyu kujagaana yitawo badde tuludde n'okulabagana leeta gwe mwana wange kujagaana ng'asooka amuyingiza munda nze nkubuulire efirimu egenda maaso katugenda okudda mu booluganda kako naye kino mbadde sisobola kukyebeera nkubuulira kwega kimpitiriddeko genda okudda mu booluganda nga mbadde awo nempulira ekintu nga kiringa ekintulidde mu kifuba nga kiringa eddi awulira ennaku gy'otalabanga mbulako katono katayabike muntu akola ekintu n'owulira ng'oyagala kwabika nga baasi ng'owulira ekintu kwega kikutulidde bedda mpulira ekintu nga kintuga tikitiki nga bwe bubulako naye nno ssebo waliwo ne sayizi enyuma okubaluka naye eyo sayizi bwetulika aba atulisse bubi mugobye okoze bubi okoze ensobi nnene kandi yamugamba ndi omukazi tewandi mugobye ng'enisooka olinde va buto omumanyi ng'obusungu bwe bunkwata kandi ng'asooka mugambo ojjukira bulungi nze bwe nanyiiganga mu myaka gyonna egy'ombuto kwagala okukola oba kulwana bakugwera muntu kandi ng'aganiza omuntu kuva dda bwankola ekintu mba njagala njabike naye nga bomu mubiri gwonna gunfuutu era amanya nti nze gwolaba nafukuse n'enzimba nti nembanga engo era wedda ntakula okwerukira n'atandise okulira okutujjibwa jakulinda kwokebwa ekyo ekintu ne ngamba sijja kulabika ndi mbaako engeri gye nninda kata mutta omukazi okimanyi nti agenze n'ebyama bingi nnyo kani ngagamba ndi omukazi omuleka n'agenda bw'atyo mbw aba agenze n'ebyama mwanyinaze kati mbw omukazi tebamugoba bwe batyo tawula bwadde eno bwadde eri nga mpulira obusungu bunninnya omukazi tebamugoba bwe batyo obadde olina omukazi balina engeri gye bamugobamu ey'enjawulo
genze nabyo ulidde mwanyina zikiyogero kimanyi bingi byotamanyi kani gamugamba omukazi oyo wandisoose mujja mu byama kumanya njagala olabe byempulidde nebyambuulidde bimala bwe biba byama agende n'ebyama bye ono agasikyalina byama benyinza mwetaagamu ebyo bimala byama kabulanga n'ebyama kakano wetuddira erudda bano bo batuuse tandika ogenda maaso amulambuze kaana kabwe ak'obuwala kani gamugandi wano otegedde niwe waka konkona tuli fena era twagala tukyuse ku mateeka agafuga wano beera muki ffe wano tubeera mu kikomera kyaffe wano tebatayayayizaawo kakati mu butongo ati gano ge maka gammwe njagala olabe wano wewammwe eri gye mubadde ku mawanga ng'amugamba nti wano watuufu olina okuleka ni woyite waka mwetaaye mukole buli kimu kye mwagala era ng'amugamba ebyange byatereera ye yazimba yamala galabye yakimanya nti omwana we alina okuleka ni abeera wano era bali abanyi nti wano azimbiddewo omwana we omulenzi n'omuwala naye kati okuva ekiri ndi omuwala yasigadde wano wewaka wano tebakima mazzi naye nga tanka yenkana eyo eyange kati ng'amugolaba tanka yano nnene amazzi ga wano nnene tanka amazzi weegali togenda kukima amazzi togenda kwetikka mazzi bakubuli butanka obwavu nga kitaawo omuyo omwavu banyomaze ataata omugagga ennyumba bagisiiga langi olujja balusementi nga teri kuddugala bya kyayo ebyo wani era yabaawo omuntu yenna akonkona wano nga zanjagala olina kusooka kulabika ndi omubuuzo waayo zootya ovaawo oli waawa ononya ekyo olina appointment bakusuubira oba nedda era okuba ng'oggulira omuntu osobola kujja noŋŋamba ni walutaata omuntu akwagala bwe ŋŋamba muggulire bw'otamuggulira mba ŋŋanye ekyo toggulawo nga sigambye mateeka gatandisa okuyita ono omwami wa mateeka bano bajja kwejjusa ekyabanobezza ne kafeero asobola okujja n'omuggulira kubanga kati mumulese embeera gyalimu si nungi asobola okujja ajje wano n'omuggulira najja asindira wano enakuyi abula kino ekyami kijooga kalisebo kyagamba mbu musanji wakyo bamuggulire kafeero engeri gyalina okujja awolome bamuggulire nga gyawolome egenda maaso simanyi lwaki yazireka efirimu babiyita kafeero jamada ageeka musenge nga mulimu nagaye tumujjukira mu kasenda bakazi valentine ngenda kukola ki ngenda zitwala mu kinalo eddogo ly'abakonjo firimu nyingi zatuzannyidde genda okugulawo bamuganya okuggulira buli omu kugamba olaba nakakugamba kati ate oyagala kugula okani emputu oba kajimirira mu mpeke akafeero yenna zuwa jauhara oligire nemuze mwana muwala ono nabo wano olaga amaalo wano teri maalo tewaba maalo anti ayinza okugulira omutemu natutta natumala nga ffe tuwoza mwana kati ozisege mu kinabe omanye omukozi w'ebikolobero taagala nnyo bikolobero kumubeerako omukozi w'ebikolobero taagala nnyo bikolobero kubanga weebiri ebikolobero omba omukolako ekikolobero tugende nziteekeyo kati kwematani gwe toggulawo kadya balina okujja engoye za sauda kuba kati ono omupya yazze tugende tusooke tujja engoye za sauda osseeyo ezizo sajja mukulu baaba kakati munange oluvannyuma ng'atujja tudde wa musajja mukulu kafeero jjukira kyannyina bambi kyajja omanyi omuntu lwennaku weemala omuyinza ennyingi ewaka ayinza okwekola ekyajabu kati mba mulina omubeera okumpi mwe ng'abooluganda laba ennaku waliwo gamba nti mpumuddemu yeebaka nnaku njereere waali talina adde emirembe baaba kiki omusujja gwali gukuteko naye nga tegukuluma tonywedde kutuzi gajja kuntuga buli kimu akiraba nga aduuyi kati nywa kutuzi munnange buli kimu akiranga aduuyi sooka beemimiro notaafa amazzi ate mwana atonyambye mbadde mpulira nga njakirira kati omuliro gumubadde mubi omuliro empulira
kati kayiyeyo otuzzi mutima gwange awulira ng'omuliro gugenze singa weriwewedde kati ngamuga nti ng'ejje kiri ndi amazzi go gakuyambye okutereera kyoba olina okuleka ndi okola mubwo ng'omusajja otambule ng'omusajja bw'alina kati ngamuga njagala nkutegeke saagala olabike nti oddamu okuleka ndi okola ensobi yonna guma baba tokole n'agamba saagala wette kuba kati otunula nga ayagala oggula obutwa omanyi omuntu ayinza okukwata omulaana muguwa nti ayagala kwetuga naye ebikolwa bye atambula ng'omuguwa atambula ng'ente bw'atyo ayinza ogwiraawo mu buzibu n'ekintu nga kinnuma mukazi najja nkola ekyajabu bwe bannanga ebintu ku nsi kuno kwebiri ebiruma naye teri kiruma nga mukazi kuzaala mwana bbali omwana n'omukuza kwegamba ate kino kyonkoze ninga omuntu kwegamba emmotoka gyoletedde breakdown kwegamba breakdown negisika negijja ku kkubo byonna ebyo mwanyina byalabise okuba ni byambuulirira kale erabirira nga mwanyina amwagaliza emirembe kubanga n'obulamu kintu kikulu nnyo yaraba ni kati ate gweoli breakdown mu bulamu gye mbadde mbulira ate kati gyonzije kati kyoba okola ogenda kunnyambako okulabika nyontereereza ddala mu layini tutambule ffenna waali takyategeera bulungi amagezi ono yagenda okulabika ndi agamuzaamu naye guma kani gamugasooka otereere kino ekintu kye tugenda okukola kikolebwa bavumu tekikoleka mutiitizi olina kuba muvumu okola kye tulina okulabika ntukola ziraba muzaale kani ngagamba taata azaalibwa asobola okulaba ennaku ekyo kyonzikiriza kaakati kabadde ki munnange ennaku ezayetoloola olwaddirira munnange obudde nga butambula kaakati obudde bwe butambula ebbanga lijja lyetoloola buli mwana alabise okuba ndi amaze okudda gy'azaalibwa musajja mukulu y'ono yawasa buto ekyali ekijujulu kye kati ng'ayita kawalake wangi taata kati nga muga nansamba omanyi obulamu bwobaddemu ekibadde wakafeero saagala kiddemu kulabika nti ate wano kyosanga taata simanyi kafeero yeddira nkima omanyi kati ebyobaddemu simanyi wakafeero mu benkima eno toli mu bankima taata lwaki mba mbeerabira ng'ate gikuli kani nga muga lwaki oŋŋamba balineme bajjukirirako ng'ate bankuzizza nkendo yagala nkusesemya emmere gy'olidde ebbanga lyonna olyoka omanye nti ate kati wanwala emmere empya babeere n'enkima bali baleke mu nkima bali bankima oli wankima oyagala kulya menvu enkima ziba nzibirekera otunulanga kangalu owulidde wafunya njagala omanye wano wooli owataata omutuufu bali bataata bafala bw'oba ovaako famire yaffe abengabi bangi abengabi nga tuli bangi bakulaga obamanyi era woba onoonya bakuyita taata ng'olaba nti ffe tetujja kumala okutuyita taata olyoke weesibe ku bakafeero mu busimanyi bakitaawo anti okubeerabira ne kati naye taata lekabeera ng'omuntu omukulu abantu bali be bankuzizza okkiriza nja kukuba oluyi kino kikudde mu mutima kikutereere mu mmeeme toddamu kuyita eri simanyi byabataata nga nze kitaawo ndi wano butaba na mirimu gya kukola tumikiriza mbu akukuza atandika oyo kitaawo yeetumiikiriza mbu akuza ye talina byakkola okuza bootazaala okuza otya bootazaala oba talina byakkola ekitabo kyali mu kwogerako ne baakimukoze n'emwezi tegunnawera tikubadde kusoma kitabo kati ng'agamba chapter ey'abakafeero wagibikudde n'obikkula n'obikka kati yabisse chapter y'abakafeero kati n'abikkula ey'abamatovu yabisse chapter ey'abenkima n'abikkula ey'abaki ey'abengabi mwana wange okuva na leero gwe nansamba ozaalibwa matovu maato aba buli kimu kati kipya amanya toddamu kuzunga simanyi bakafeero olaba enkyukakyuka wazzewo enkyukakyuka ey'omugundu wakikyenga iye ate onaakuba buli wakulagirira ennyo n'otategeera byakugamba akuba kati oba olina okwegendereza mutindo gwayo gusingako eri njagala otandike geraageranya va mu nnyumba za kitaawo ziri ezitanaggwa kitaawo gasi oyo wano wooli tuli mu esi mpewo eri very well conducive badoine gyona gyerabire totuddamu tubuulira gasi oyo ire wano
weetaaye weeyabye wano wammwe. Mwana ono abadde ayagala nnyo kitaawe oli yenna atunula Kafeero mwereere bakanda muyingiza mu lw'amatovu talina waayagalira lumatovu n'omu ate ono muyombi ono sagala kimu bibiri totegedde kye bagaaluyi bbirawo empi ntegerekese bulungi kyegambo ekitegedde iye mwana mulungi baasi okola gendako wali mu ka trading ke kyamanyoli kani ngabo bomaze kati obwo ekyo kitegedde kani ngagagenda osokontere ya time ku simu ng'amutuma ekyamanyoli mu town wali amatovu eya time bamugula wa kyamanyoli genda ontedeke ya time wa mutwalo manyi yangu ekyamanyoli trading center ye kyemanyoli yenna zuwa jawhara original names kakazi katunga katambula kagende kaleete airtime akatuddewo gwe baleeta laba omutwe ekituufu si gwa amatovu laba taata ki omwana yadde mutuufu okutya omuzaala ewalala za alo enyamifu wali ofumbyeko ettooke nerikona wano taata wa Lusimbi mbutuufu kati ono ye yenyamidde dda kitaawe amuzaala ebyaddala kalamu era bwakyankalana kani ngamugaye kyamazima siteredde okuva ne bandeeta si taata kajambula ye wa Lusimbi tuufu naye maama avudde eri wange wano woli si wammwe omwana agenda maaso n'okwemulugunya kale wayinza okubeerawo embeera embi mu gavumenti n'ekyusaamu omutuuze neyeekalakasa kati omwana yeekalakasa ku kika ekipya laba taata omukulu w'olujja atunula nga ali mu kazikiza kati ebintu bino omwana ono asobeddwa ekyo baamukoze bubi nkulidde eri ku eri gye nkulidde gye mbadde manyi yeewaffe laba taata nesa undaga nti ofaayo nnyo kadi undaga oli gwe taata musimanyi ne mbuuza osimanyi wakindabikanga eraliikiridde awulako kimu kunnyonnyola toyinza buteraliikirira ng'ozeewo ono bituufu gwe mwana gwe byogera birimu eggumba tawaana era toyina buzibu ne nange sinze nabireeta maama w'oyo oyo maama we twayagalana kati kyekyamujje n'agenda awuzuume simanyi agenda okufumba eri senga wakulire wakitawo omutuufu ne yeekwekera ddala nyoko namunoonya kumbe bamuwasa lwe namugwako ng'aleeta kabimbi ku kakabala tamanyi nti omuntu gw'aliko yafumbirwa dda byebyo ebizibu ebibeerawo omukazi n'aba ne high school sweetheart naye n'atasobola kumuta bw'amala ebbanga eddene nga tamulaba lwazzemu omusinkana oli n'asiga kati ebibala bye bino owulidde kisoboka maama we yagaana okutuusa lwe bampa ngezi bennyini ne baŋŋamba owaayi kasita omwana musajja atunga agenda maaso nga yennyonnyolako mwana bwana yagezaako okulemera ku mwana ono nga muto wadde baali bamuzaalidde mu bufumbo eri jjukira omwana we bamuzaala omusajja n'abeera mu ddwaliro ne bazaala omwana n'ova eri nogaa nti omwana si buwo najja n'olubuto katumuweeyo ffe tuzaale abaffe naawe babeerawo okutugwa kati embeera eyo baalina okuleka nayo bagigema kugisalira amagezi kituufu naagaa newoolaba nasirika nkakasa ntya nti maama yatagenda mala aveeri anzigi wano era agendanga baawalala mwana ebigambo byonna ebyogerwa biraga okuwankawanka kw'abazadde era ekiragani omuzadde asobola okugaba mu maka ga mirundi mingi gy'aba ayagadde zigenda mu B22 wali eri ku energy center jamada videography njaba efirimu tulaba ebyama by'omu maka naye nange mbadde nnyinabi ate abakazi baterese byama babeera nabyo nga tebabita tambuza olabe tegekedde kani ng'amugamba ndi lino nebbanga okulaga ndi obadde mwana wange era nga akimanyi saayo n'ogenda kujja nange saafaayo ne ŋŋamba omwana kamutekere waalijjira wendi muweere ebibye era ogenda kakasani ayi kajambula mbadde nkimanyi nti oli mwana wange era nga nkufaako saagala ogambe ni leero luka lwe nkufaako kani ng'amugamba jangu kajambula yakolamu emizigo gino gyonna okuva eno waggulu jangu kani ng'amugamba olaba emizigo eri wansi gino gyonna okugenda luli olunyiriri
eri kuliko mizigo gyaba kuliko kati wano waliwo amaduuka gangu ngeri gyekiri nti kati sooka olindeko ate waliwo nno taata omubi alungiwa taata wadde tomwegombesa oyalo taata atayegombesa taata nga teyegombesa baana abamu babeera kusomera nga kitaawaza okulaba ku vidi nodduka kajambulayo omu ku bataata abo kaakati eno taata omubi omugagga akira taata omulungi omwavu zino ezo zonna zirimu bapangisa n'alyoka amwerawo obuvunanyizibwa mwana wange ekyokusolooza kyenjagala okolenga era gamba ndi taata mubi obubi bw'omuntu tebubeera w'omulengerera bw'oti nti atambula agooma akyuka akola atya ataganya oli waddembe okumu era kati omupangisa atasasula oli waddembe oba oggula waliwo ekintu ekijja n'olabanga bakuwadde katonda yakola bulungi nnyo ne bamaama we yayendako ebweru eka mwana asobola okusasula sigambye mwende pulidde munnange sente waliwo n'endala ziri mmanga eri wansi omwana tatuukidde mu bya bugaggala bebyesava empozi ne katakisa ddewo katakisi kange kava alina ne butakisi obukola ekyotera alina n'akali ku lw'embalala wamu n'akalala kali ku lw'ehoyima era mwana gwo n'ogamba mbu simanyi saabategekera abaana bange lira kuliko olusuku lwange lunene n'agaanira ettaka ebbira eyo kwe nasimba amatooke yiika zonna kati abadde akaayina simanyi taata toli taata simanyi oli taata biki uno atandise okubonera tafalina ekigambo ekizze wano kigambo kirala nnyo 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 taata akulambuza agaba n'obuvunanyizibwa obw'essente okubala oyo taata aba mulala kubeera ng'oteeseteese n'obwofu omwana ono mpanga n'atandika okukiraba nti taata ono taata nnyo naye nga tetuli mu mbeera mbi teweraliikirira yensenyonja Nurudin oligina nemuzi taata ate wayeeya nnyo taata nagamba nze bulijjo mbadde nga nkutegekera nenga taata omwana wange walijja mwana wange ndibaako kyenkola egenda maaso kaakanno nga tujja tudda mu katawuni erudda efirimu yaffe egenda maaso nagenda ate nga bulijjo eminze nkwereza kibuga nga bwekimanyi abakola buli omu ali ku bibye abeetwala awo buli omu agenda ku mirimu gyagigendako tugenda maaso ne firimu kakati ono omuwala we bamutuma airtime nga tagwa ku ono bava mulambuza mizigo gy'abapangisa ebyaffe byakyuka zenansamba beegwako sebaawo era nti gwe nansamba enno ekyo kitege ebintu byakyuka muziro gumu era tetulina kuba nga tuddira omuziro gumu olw'ensonga nze neddiranga ate gwe woddira fumbi ekyo kituufu newabula enkyukakyuka enyenge ejazemu ngeri ku sipiidi ya yiriyiri naye katusuubire nti ekyukakyuka yazze kuyamba ffe manya kati obadde olagawa mbadde ngendawo omusika taata ntumye airtime taata matuufu gyali ono akyawuza taata matuufu era yo omulenzi ono akyalabanga omwami oli akyalina omuyita taata beeguddeko n'omuwala baali beeyagala bano nga bwekiwulira era okufumbirwa ne basooka bakwongezaayoku okutonotono okufumbirwa nga tamuwerekerako bamutumye ya time asanze olulenzi kabula kataalo wasse munange olwo olunaku nalwo nga luziba efirimu egenda mu maaso kyetunoonya kwe kumanya luda gye biggwera ekiro ekyo amakya amalala tuli ku kitundu kyaffe bannaffe gye balabika okuba ni gye bawangaalira kaakano tuba tuli wano Sauda nga asinkana munne kazi oyo yazaala mu bba wange Sauda ssebo naye alina emikwano okumanya yanjooga Yesala Kunuthum original names ennyumba n'engifuluma najja kani ng'agamba bannange nze waliwo ekintu ekintabulidde ddala kade ekintu ekisinza okutabula omukyalo ono okimanyi Sauda kwe kukizuula nti olunaku lwe baamufulumya ate n'omukyala bamwe yazaala omwana lwe lunaku lwe yayingira ewaka n'ayita ne we yaliko kwe gaakano tekaali kamanyiro naye kwali kusiruwaza kuba mama Nakafeero ebikolwa ebyo weebiti ebibita bifaanana
abantu we batya kani ngagane nga kyewunyisa nnyo ekintu mama Nakafeero kye yakola twekibi kyalifa teyerabidde omuntu gwe twalina tuyinza kulowooza nti ayinza okuleka ndi akola ekintu bw'atyo nga n'alyoka akola ekintu ekibi bwe kityo yangu abadde asaana kulogera ddala omukazi oyo n'agenda ng'awunyera buwunyeezi nenkirowooza nengamba omukazi oyo mumukolere ki oba mumukolere ki ekintu ono naye bulijjo anoonya kyayinza okukolera omukazi ono naye nga takiraba naye embeera awo nenfometiza nenga kamumukwase Katonda oyo byamugwako musasula era n'agaa Katonda omuyinza wa buli kintu yalimanya kyalikolera omukazi oyo mbadde ngamba kani ngamugamba omanyi nze nina pulaani omuntu wakola ekibi kyetaaga n'omusasula owange nkuyita oli mu nviiri oli eno oli mu nviiri kiki mukwano ndi mweralikirivu waliwo byentandisa okweraliikirira nebuuza banga lyonna lyomaze nekafeere lwaki obadde muzalira mwana ekisinga okumweraliikiriza okuva lwe yamuzaalamu omwana ono omuwala kintu kino kitandisa okuneeraliikiriza Kafeero obadde naye omwana gwe nakuzaalamu gwe wakomako lwaki obadde tomuzaalira tobanga mukazi gwe tukyazaala nze obutazaalira gani nga mugamba ni Kafeero butamuzaalira mwana si kikulu nali simwagala bwagazi nze nali njagala era Katonda ono banne ebintu bino amanye essaala z'abantu omusajja gwe nali ndabise okuba nintuuka okuzaalira ye ggwe busobozi kambere naye era ebbanga lyemmaze naye lyonna ekyamutwala ewa Kafeero yali agenze kweggama nkuba banne basajja mmwe muwulire omukazi ajjeewuwo n'ogaawa afuna kumbe yeggamyewo ali ku stage alinda taxi zimuwongerayo kyenga abasajja abayinamu abakolamu yali yakutondamu ejji egenda mu maaso Kafeero ono nansamba bwaliza ebbanga lyonna lyamaze ng'ali ewa Kafeero tewabadde omwana mulala baana ozaala nagaagwe ngenda kuzaalira abaana ojja balaba ati kati olabe nansamba jjukira ono naye talina mwana mulenzi ne ganigaganga bulabe nansamba abanja omwana omulala olutambwe mwana munne anaalabika ate era anaayala atya mu kika ganigamuga gwe tofaayo gwe kyoba olina okukola yingira ddiiro wangi tandika kutyetyeebula okay kale nzizaamu amanyi abadongo tuwage ina kyoyagala okwo kani ng'onaasooka mugamba pulaani ki gy'obadde oyeeya wetwogerera omukyalo ono tembeeko kyenkola Sawuda ayagala abeeko engeri gye yeesasuza bamujooze ennyo ne bamugoba mu maka aye ne bayingiza oli kyo kyennyini kyeyakola kani ngamugamba ku ekyo kye yakola naffe kye tugenda omumukola songa wangi magenda mukola nti kani ngamugamba yala tumukole ki mukwasa Katonda tekimu nze mbanyala tube nga tumuwa Katonda yanaamusobola ono no bamugobe n'olubuto ebyokwerinda wano kani ngamugamba sola kuwa pulaani wano security teri tight pulaani njagala ngikuwe nga security eri tight mpulira ebigambo bino njagala mbe nga nkuwulira ebigambo bino nga tewaliwo n'omu awulira naye munnange ebisenge biba n'amatu tuyinza otulano nga aliwo atuwulira ku WhatsApp njagala nkuwe message ngenda zikuweereza ngenda kuweereza amaloboozi olabe engeri gy'ogenda okukolamu ekintu kino kono ni kale teweeraliikirira nze gwegwe omulimu gwandeeta ku nsi kufufugaza bewanise nembakakanya nembafufugaza nembateeka wansi n'okuba Katonda watu wabula mu butuufu ekyo bwona okinkolero ojja kuba onnyambi ngenda kikola teweeraliikirira kakati no nansamba ogenda okudda ku baana abaana jjukira batandise okweraba lugumu kazimadde enteesa enteekateeka zaffe tutwale mu maaso engeri ekiri nti tetuzaalibwa mu basajja bano nga bwe baali batulemesa naye omusajja matovu ayomba nnyo omusajja ono aleese pulaani luli baali babagaana okuwasibwa oba okwewasa mbu baluganda kati bakyali ng'agamba naye omusajja busungu ng'ayina bungi okuvala emanya ndi si yakuzaala ng'awanda muliro
kati gonobeera yeeyo kwe nange sikyendiko gala nga gyenfiira nga sagala kuvaayo namugaa nange nali mpulira nga njagala ennyo ewaffe gye banzija naye okuva lwe natuuka ewa taata oli Kajambula ate Kajambula nandaga nti munnange ate ye taata nnyo era nenkizula taata wange oli ntamu eŋŋaano yali tayagala Kajambula era nze nyiza okubeera lwa ssente zaakyo ekyamazima Kajambula tamwagala naye bwagenda kubeerayo lwamajja bataata nga Kajambula muyina baana masente abaana okukkiriza nimwe mubazaala okakasa kati emuga engeri gyalina essente n'omulimu nafunye dda ndi nze nsolooza abapangisa nja kuba nsola bulungi nnyo okulayika nga nkola ki nga nze nkulabirira kaakati munange oluvannyuma nga tujja tudda ew'obooluganda baabano bakwata ekuba okulayika ne bavaayo wabula birowooza akyalina bingi muko obutamusangawo ate simanyi lwaki sikye wano muko simusangawo ono olwajja ewa muganda yitasangawo bbaawe betingi yatujjira kati nga mugamanyi mukoddomi wazanya nnyo zaala eyo buli kaseera abeera mu zaala mipiira basiba emipiira aseno simanyi ki bumotoka basiba bumotoka bwampaka mbalaasimbwa buli kimu bakisibirako n'enkoko ezirwana basiba ne ku bikere sente zayingira yalowooza nti munnange petinga oyo alimu akasente essaawa zayingira wano ewaka ate omuntu asiba betinga olunaku lwakya nga n'ennyumba yagisibyeyo lutya g'ennyanja egenda maaso fire mugakataasa olwo olugero walutegeera bubi anti bye byabamanda kafeero olaba n'abafiiridde kati ono yamugamba ni nze mbadde nyagolayiko okuba ndi olina pulaani gy'olina okuleka ndi omaliriza motoka ye sisita baliro so si kagaali kati naawe omanyi omuntu ali afuddeko amazzi g'ennyanja ebaleetaga akataasa odduka kati gw'okyasobola okukasa n'ozaala abaana yamuga atoddamu kuleyika nga ate weekubagiza ana bw'okyogera mpulira nga kinnuma bamugamba awasazaala abaana abalala nga ne gwe yabadde alowooza ni yamuzaala baamututte naye kye nasinga okukoowamu kati ng'amuganga nnakoowa abakazi saagala buli mukazi yenna gwe ntunulako buli omu ampunyira ziizi kati ng'amuga tokyogera bw'otyo ng'amugamba njagala baana banampita ssenga va mu lwali oba obulamu bw'omulala bulumu ng'amugamba nno naawe olayika olina kyeweerabidde ng'akwata kuba okweyongerayo naye naamuwadde amagezi alina okuwasa kati nga tujja tudde wa musajja mukulu ali wano bandaali bamusazeewo abaana mubate kubanga nti korasi yazze bamukubira essimu ekirwadde ekyazze ekiruma koroniasis akime nkwendi abaana mukubire mama waabwe yaba abanona abaana nze nabale abaana ku ssomero nze mbaleeta naye nnyabwe yaba abanona nze omunzaku ono omusajja mukambwe nnyo aganya okima abaana be waliwo abaana abali ku ssomero abato ku mpanga naye okuvala ekyazuuka ni mpanga si yali amuzaala n'abaana abato abali ku ssomero yatandika obbabuusabuusa nga kwotadde n'oli ali mu lubuto era ayagala abaana abo baleme kuleka ni bakomawo ewaka tunulira amaloboozi nga gali waggulu nnyo ng'oyomba nnyo oyomba ki ano abasomesa baba badde ki kubira mbongero simanyi ngende ndeeta abaana baana mbanone basazewo abaana babate baana simanyi obulwadde okuva lwe bazze baagaye nti tubanoneyo baana ki nali sikugambanga Sauda mulinamu abaana basatu bali ku ssomero ono yawulira ekizibu owedde bamupeeka abaana nga tamanyi ni wazze okuzaala oli bamuyita sekizaalizi yazaala sayina batooto kwega yena atunulanga okukala irawa nti oba nabo balinga nsamba nti nabo babadde siba baliga bali one nga atandika mu studio oba naabo nabo sibabo bakima manyi abakazi baleeta nnyo ebiteeso ebibaffe balinga beweka ayinza okussaamu epeeso okulaga ne bali abaana sigwo bazaala era n'akulaga nti olina kulekani obafaako nnyo katulaba oyo coronavirus ayinza n'okubanga katonda yamukuttira abo abaana oba n'agamba ebyo ebyana kati biyinza okuba si bibyo coronavirus yazze katonda ayinza oba akiteesenga gyalo abijaalinge katonda alabika agala kuttira ebyo ebyana abikuwonye
nga tusooka tudde wakajambula bigenze bitya oli otya mwana wange kubanga omwala ogumadde ngenza okulaba kati ng'asooka nga tata nadde ngenze kulaba muwala nkwendi wagenze kulaba muwala amangu ago weerabidde omuwala sagambye nti nina omuwala gwe njagala okulayika nti mpasa gwenva okulaba muwala nva mulaba kati laba okay aha kati bw'omulabye tutuse ku nzikiriziganya agenze maaso omuwala bw'amulabe ne bayogerezeganya era ne bakkiriziganya waawa ala ku kiri ekyalo kinali mbeera ekyamanyoli omwana emanyoli baki wangabi okay basambaga bano basambaganye ababa basambaganye abasamba abengabi ensamba yengabi ensambaganyi efirimu egenda maaso engabi sibalinaako kigambo kyonna kanigaga bafunye bangabi ensambaganyi wali buzibu bwebaba abengabi ensambaganyi nga bwabadde bweyo gyewali eyo yonna gyewakulira kati ate obanga gyewafunye ekyo nakyo tekibaamu buzibu bwonna okufuna gyokulidde ekyo nakyo kiba kirungi oba ofunye gyokulidde basaamu naye alabika talina kataata tawaana engeri gyekirindi bo si bangabi ate omwana nga yafunye wangabi tayinza genda maaso nakuleka ndi agaana mwana we okuleka ndi afumbirwe omukyalo omutuufu gwayagala afumbirwe tuli bwe tutyo efirimu yaffe egenda maaso obulamu bwo bulungi kakati bwe tuveeyo bulungi nga tujja tuddewa mukyala Sauda kati mukyala Sauda teyajja ate kulaba kafeero era nno nange munnange ekintu kati ng'amugamba n'ensonga endeese okukiwulira nti naawe oli mukoowu kati ng'amugamba munnange engeri gye nnakoowa ate naawe nga wakoowa mukyalawo ekyo kyonna ekyagwawo mu mbeera ey'emberebezi omukyala ne bajja bamukutwalako nange kyekimu kyekizibu kye nnagwako emberebezi eyo n'ebyo byeyankola nenkolerera amaka gange nenkola banne nga nakola buli kimu nenkolerera amaka musajja nemulabirira kumwesasuza naye omusajja kyeyankola bannange banyala mwesasuze kyekindeese kuba mpulira kino ekyokunnuma kiweddewo kiri mu kunjegeja bujegeja saliddewo mu busungu kani ng'asooka amugamba ekyokusalawo mu kulumya oli ng'obanga asaze mu busungu ate obw'ekika ekyawaggulu ennyo bwe bafuna obulumi mu mitima kani nga mugamanya abantu abasinga bwe babeerawo embeera embi ebakoleddwako ate obusungu obwo batandika okuleka ne babuyiizamu ekintu ekirala ne bajja bakolera ekintu mu busungu ate mudda ne bejjusa ensobi eyo gye baba bakoze ekintu kyonna kyonna kyokoledde mu busungu mudde okyejjusa nga kyajjanga nsobi so si kirungi kulayikani omuntu osalire mu busungu afazaali senga obadde ozze mu ngeri y'okubukakamu nandigambye nti okwo kwagala sebo naamwereetedde okukakana ayagala bakalime ngoli bwoti nga tolina kufumbira kani gamugana usazewo beere bwotyo nga tolina mukyala akuweereza kintu kyonna fumbire jjukira nze njagala nzije nkufumbire emmere nkuzaalire n'abaana abalala uliriza sooka olindeko ogenze nnyo speedi nnene tebatuwulira bino byolaba wano era nazze nga maliridde mukazi wuuno yazze jjukira twawulidde ayina munne gwateesa naye ne bagamba ekintu kye baamukola tayinza kukkiriza ekintu ekyo kigende bwe kityo nga talina ngeri gyakisasuddemu mukyala naye byonna mbiwulidde songa kani ng'onaamugamba ne tabu tewali nti oli mukazi mubi kyonna kyonna kyogera kituufu gamba si kirungi era ku ndabika ye mukazi gw'osaanidde okuba ndi obaako ekitiibwa ky'oweebwa oli mata olina omulenzi wabula kitaawe yafa omwana oli omulenzi gwe wazaala ebbali ye taata be taliiyo omwana oyo namutu kani ng'agamba nti omwana oli namuzizaayi wa kitayi Walusimbi taata Walusimbi taata omwana azaala Walusimbi kitaawe ye Walusimbi lwaki togenda eri kati lwaki ewa Walusimbi si gy'ogenze kuba nange ono we yavudde wano yazze eri gye bazaala omwana we lwaki gwe naye tozze gye bazaala omwana we ne banne kafeero bawa baaki oyinza otya okuŋŋamba ekigambo ng'ekyo ewa Walusimbi tewaddika Walusimbi kennyininyini w'omutunula bwoti maaso abanga agenda okuyoola nze nzize wuwe okuba kati gwe muntu gwe nnyinza okuleeka ntukwatagana naye ekyantuukako kyeyantuusa njagala omukazi ono ekintu kye yankola nange nkimukole
akiwulire akiwulire ozze kimuwuliza siri mwetegefu kimuwuliza asalirawo mu busungu ekitali ono ali wano fala omuliro gwono ne wossaamu amafuta tegwaka mukyala muzito kati nga ndaba nga mugana olubuto ndaba olina kakati naawe kati oyinza otya okwagala okukola ekintu ekyobukambwe bwekityo kati wuuyo zze n'olubuto kati ate oyagala emirimu gy'oli gye yandikoze nzemba ngyetuma ekintu ekyo si kya bwenkanya okubumanya amalwaliro kati ng'agamba olaba ekisinga obukulu mu byonna byonna kufumbira nze omukazi agamba nti azze kufumba sigenda mu bufumbo nno mubaamu engalabi era engalabi ziba zirina okuvuga toba ate kati kyetugenda okukola okimanyi sigenda kuddaawo ate kulemerako mbw ate sigenda kuva wano wakiri okwettira wano omukazi tatyamye bwe kibanga kyakugaana kulabika ne okola kyeŋŋambye afazaali kanfe bakwogereko nafiiridde wano musajja gwe kenkulabe sigenda vaawo nze ŋŋenda kubeera nompako oyinza otya okuŋŋamba mbu tojja kukkiriza tokkiriza biki kati kyendabye owange na stress nene stress eri wano ngendi bubi kati ate bw'otandika okwagala okwetta oba wetta ekintu ekyo si kirungi okwagala okwettira wano sigenda kukugamba nti obagenda okitegeera kati ngamugamba nti mukyo kyenoonya mukyo njagala okakkane kakati bw'onoomala bulungi oluvannyuma nga okakkanye bulungi stress eyo ng'egenze ogenda kukola ekituufu yamugamba akakkane ng'asooka amukakkanya salawo mu butuufu njagala buli kye tukola kibe nga kikolebwa bulungi tetwagala buli kikolebwa kibe ng'okikolawo kisalawo mu busungu kyetaaga osalewo mu mbeera nga yabukakkamu yamukakkanya aleme kwetuga naye ng'omukazi alabika kyabadde azzaako efirimu egenda maaso era twagala tumanye ludda gye bigwera ne sineema kaakati munnange nga tujja tudda erudda ekiri wano sazeewo ngenda kufumbirwa mpanga maama aba ali wano ng'omwana tamugamba mbu agenda kufumbirwa mpanga ekyokufumbirwa mpanga kani ng'agamba mpanga okumufumbirwa nze sinnagaana tuliddwa nga temweddira omuziro gumu oli yeddira fumbe gwe weddira ngabi sikirabamu buzibu awo kati kyogamba ngenda nakyo mu maaso genda nakyo mu maaso maama ye yamukkiririzaawo katonda bwatu ate bitya kakati nga tusooka tudda wano kati ng'ono tanyumiriza sisita we mbukakati omanyi muna kani ng'amugamba nti munange omukazi ng'ajjeeka nkola mbubya omukazi nga ŋŋamba simanyi omusajja be yamukola ayagala ajja byesasuze vice versa mbu tuwanyise abakyala bawanyise abasajja n'abasajja bawanyise abakyala kikyo toloba oli musiru ate batya matovu gwenjogerako omute matovu gwe gamba omumanyi bwafaanana matovu oli olyokame nga ate ekyo kirungi ddala omukazi yazze ali lubuto nga yaffe kwenti ekyo kisaana omwana we gwe bamuleeteddeko ng'ali lubuto ku mwana kuli kwennyini kuba ogendera ddala bwe ng'ogendera ddala kati wona ogenda ddala ku mwana obe nga buli lugenda bwoti oli ku mwana obe ng'ogenze ekyo bajja kitegeera omwana oli ebisiraani tunulawo anjaba olubuto leka naawe azaale ndabirire omwana olubuto ndabirire neera atali wange kati ono wamala okuzaala naagaagwe tofaayo omwana gwono kwoba otandikira ate naye oli wamala okuzaala olugjamu oli ng'otuzaamu owaffe kati olwono naye mukazi gwe leka mwannyinaze banjoge bwe batyo owwo amugee bagenda ba bamujoza ekitenkanika abeerewo ngeno okuumya omukyala owamatovu omwana kono kujoga kwotalabanga mwesasuza naawe omuzadde ogenda kwesasuza mukamatovu bw'omuzaalamu naye awulire bwe kiruma anyinaza kukoyogedde so nno mba kadi ssebo nono yawuliranga ekyogeddwa nsonga nkulu zaala mu mukazi wange nga ndina mukomera nazaala mu mukazi wange wamma engeri oli gye yakikola nga nze ndi musibe lege ku bulumi bwe kati kitegeeza naye mbadde njagala yebe nga tumusasuza kuzaala mu mukazi awulire bwe kiri mu kuzaala mu mukazi atali wuwo
vaawo baaba awule bwe kiruma okuzaala mu mukazi wo. omwana Okay. okola Mwannyinaze otegeera. Matovu kye yankola kati omba mwesasuza naye n'ategeera bwe kiruma. oba ozadde mukyala we kitegeera Mwannyinaze kati awutanizo. Efirimu egenda mu maaso. Efirimu egenda mu maaso. Badde nze muganyi nga muganyi sijja kukisobola tokikola naye kaakati muleke atuulire ddala. Okay. azaale mwana ozaale omuzaale mu Mwannyina ng'amuwa amagezi. Mwannyina ng'amuwa amagezi. Abira. Biseemu akkiriza. Kakati nongo ntakubira munange olulenzi. Ng'amugamba ni maama yakkiriza. Taata ngajja nti ani akkiriza. Era mukkiriza ku ki? Adambuzaako. Kweni mulenzi wange adambuza. Simanya wagende jiji. Oyo ebyowoza simanyi mpulira agiwadde omuliro ekijyawo omuliro. Mama byangambye bito. Maama wo biki byemuteesa? Agambye mwe oyagala kufumbirwa mbawulidde owooza byakufumbirwa. Taata Nsazeewo nfumbirwe. ngenda afumbirwa emyaka gyegyo. Ate eddiini ekkiriza ofumbirwa amangu. Omwana nga tannayononeka. Yakukuba oluyi mu bufumbo. Siriwala wano. Mulimu kimu gala amatuki Mwana amatu mogabangaliza kulinga ebisiyani. kunnyonnera mpago yogola. Kano bakabadde kyonoonya ki? Avu. Bw'omufumbirwa obutudde muvubuka ki gwogenda ofumbirwayo obwavu bugende bubalumire eyo male ddano ng'ojja okaaba. Bwavu wano mu nju muno. Saagala. Twaleko lwampanga. Kyoyagala. Oyagala tuwavwale. Lwaki mulemeddeko? Taata ng'amugamba ave ku mpanga. Panga si ye musajja omutuufu. Omusajja omutuufu gy'ali. Era Katonda ajja mmuleetera oba si kyagenda muyambako mu kumunoonya. Bamuyita Jamada Kafeero original names. Okuva mu firimu ng'abooluganda bita eddogo ly'abakonjo n'endala nnyingi nnyo. Kale no kazi katuya kakanga. Era n'akalaali kabutereevu obutaddamu kulowooleza ddala ku kigambo obufumbo. Ngambye etya? Gwe bw'oba osazeewo genda ofe weka. Naye ffe totuleetera walumbe mu nju yawe. N'agamba nti olimpanga kisiraani ekiwedde emirimu. Okwagala nno nga kwazze ne bagamba oli kisiraani owulira nga balimba. Oyinza okukiyita okulemya kiremya. Mwana kikakyo. Mukazi mwana gwe yanzaalira bulijjo njagala mwana muwala bamuleese naye ate omwana ankaanyiza n'okusinga bali. Omwana kaayanye nnyo oba oli mukaayanye omanya yeewuwo. Naye buli obeera n'omwana nga lise kibota ate ng'oli mukaayanye omanya si wuwo. Bannange weebala amagezi ge wampa nga gankolera. Kati ono naye ali eno yeewaana. Akomye wa mukwano gwe. Ndi wa Kafeero nfumba. Kati ng'amugambe wa Kafeero nayingidde. Wenjagala yakukkiriza n'obe. Kafeero yamaze nakkiriza. Byonna nabimunyonyola nasalawo n'angamba bw'ona omala okuzaala oyo omwana. Kati ssebo Kafeero yamugamba engeri gy'oli olubuto. Bw'omala okuzaala oyo nga nange wange okikolako. Ate nze bwe mba nkola omulimu. Olaawe nagamba nti ogwo omulimu mutono nnyo. Ojuke nagamba nti ekyo ekintu kitono nnyo tekikukaayanya. Gwe ng'oli mu kimu weefuula atidde nnyo. Mbonno ekikazi kiri ekyali kika Kafeero. Manyi nti n'okumuzimba kyali tekimuzimba nga kimuzabuzza mabega. Bannange enzimbye Kafeero banaye tutetenkanya omusajja kati olaba musanyufu tutandise okulaakulana era kati naye asiima byenkola. Ate waliwo ekiriwo ekimpulira nga kinnumya omutwe. Kiki? Omanyi nti bakubidde Matovu agenda nona abaana ku ssomero. Matovu aganye ogenda okunona abaana ku ssomero. Kati ekimutawaanya Matovu bamugambye agenda ajjayo abaana. Yaganye obbajjayo. Abaana obulwadde bwazze mu ggwanga bwa korona. Kati buli muzadde alina okujja abaana ku ssomero. Kati ssebo ono omukyala omwami yaganye ogenda okujjayo abaana. Nkole ekintu ekigenda. Ono yagamba kati agenda kukola ki? Omulwazi omutwe gwokka. Awulira omutwe gumuluma. Naye nno ssebo n'abasajja bali ku buzibu ate Kafeero ali mu mmindi eri eboozi. Emmindi ejjudde gye baamufuuyidde. Empale yonna emulebe. Njagala olabe. Agisibemu n'oluwuzi. Kani ng'amugamba tofayo Matovu ajja kigwako. Empale zijja mulebera.
bw'onookinkolera ojja kuba omumazi ate gwe nkwesiga banna okumanya nno ne Kafeero naye ali ku buzibu engeri gye bagenda omuleetera abaana baatazaala okuva ku ssomero alabirire yangeri obuntu kati ono kyava gyewa maama we tolya tata bwalimu taata amuvumye n'amugaa taddamu kwesembereza mulenzi oli oyo ye kitaawo nga mugamumanyi kola kitaawo kyaga taata bwagamba ekintu kyoba ogenderako tawabukuga tondeetera buzibu ne maama ebyo byali byadda ne kati maama naawe onsobedde jammwe eyo emirembe egyammwe gye baagambanga towasa olifumbirwa oli ne gino emirembe egyaffe tufumbira nakwagala oyingira mu maka ng'oyagadde obufumbo obwedda bwalinga bwa pisito bazadde bwe bagamba awo tovaawo kyova olaba bwawangaalanga oba olwalero engeri gye buli bwakwagala obuyingira oyagala obufuluma oyagala kati ono nga tadde wa kitaawe ng'ate bamaze ennaku bbiri kati obadde ki ripootinga kati takisi bagifuddeyo abo ensonga taata buli kimu ayomba na mwana bwabulira ebizibu amba waliwo abapangisa abavuzi ba takisi tebakyaleeta ssente biwanvu ate sagala bikuyingizaamu nga toyagala kubinyingizaamu ng'ensonga bwebeera ekkwatako nange ebeera enkwatako taata nnono si bayagala ekyana kye bambi ebyetagisa okunyonnyola ate ezo ebintu by'okunyonnyola akomyewo yenna yina tategerekeka onyonnyodde oba ogenda kukola oti kani nga muganze kitaawe nyonnyola ekikusumbuwa ko ne maama kyanaŋŋamba kyengenda okukola kani nga mugange nasooka njogere ne maama tulabe siyina mutawaana agamba tewali tabbo ne maamawo manyi n'omwana nno gw'olabye obukulu tosobola mwakiramu nga nze nkulaga nti nakuteekerateekera dda yamugamba nze buli kimu ekyange ekyaggwa dda kwati gwe kyoba olina okumanya buli kyoyagala ogenda nakyo maaso ekyo tukimalirawo abazaala omuwala obawa ebintu byabwe bw'oba olina mukazi gweoyagala kuwasa nze oŋŋamba mukazi waba akusobedde ombuulira ffe tulina essente waayo buwa ebintu omukazi ne tumuwasa tunadda ku olwo tetujja kudda ku olwo omwana to era n'olw'ensonga eyo saagaleke kuba ni obeera mweraliikirivu nnyo kaakano mu kaseera kano tugenda okudda erudda okukeera enkya ku makya naage tukyaliyo erudda eno zigenda mu Jamada videography Kwenaje Center shop number B22 amagezi gonna ge wampa mafu bwefu kajyo nawulira amagezi ge bamuwa ga kitumbavu okusooka agenda kuzaa nkweni ali lwaki atera naye mafu kani gagamani omukazi wangamba muwase nga ali lubuto n'abayiwe wange aba ate bw'anaamala okuzaala atuzaalire owaffe ate aba amatovu lwaki yakubidde abatwala matovu kati olw'okuba yakyawa omukazi kati n'abaana bonna kani ng'amugamba ndi omukazi oli ssebo ekintu kye yakoze okimanyi yagenze ku ssomero n'ajjayo abaana kwejojo naye olwajjayo abaana nabo n'agamba mbw abaleeta wano matovu yaganye nno n'abaana be okuva ku ssomero babiri laba omukazi bwagenda n'ajjayo abaana wanzitabusi nawona mukazi wa mwana omu kati ate ono gwe nawasizza ayina olubuto olutali lwange n'abaana abalala kyenkugamba wetugenda okutandikira ekitundu ekyokusatu eyali yeesunga ku kyokusasuza manyi oyinza okukola ekintu olumya omuntu kumbe weerumya wekka kati atandise okwejjusa lwaki yawasa olubuto eno yo bwetyo begenze tubaagala nnyo mwena abatuwagira abankuumire